Derek. Oyogera n'omugole Derek. Njogera n'omugole Derek. Nkimanyi munnanga ali ata mama w'abaana. Aliwo ku bonna. Kale kankomawo sijjagendayo. Waliwo neno ku TikTok abadde asala omugambo mbwera Posha aliwo mbabuulira amazima. Koza akasimu kankakube. Posha ali wange. Okakasa? Ebituufu mweyagala? Mukyala wange. Kyamanyi abadde Zanzibar naye ng'ebituufu mweyagala? Gambye Posha mukyala wange nkiddemu mukwano. Subhanallah. Kati bw'obuuza mweyagala. Kiwedde abaana bakomentiza bano bagambye kiwedde. Obuddamu obulako kumbuuza mwelya. Kira kati oyagala okuzza. Kiŋŋambe. Talinaayo agamba. Talinaayo. Talika agamba nange zisirika agamba. Gwaliwo mu ssente zageze Zanzibar gwe yataddemu. Timu Muna 256 musembere ebyamwe si birungi. Derek wa radio akakasiza ddala ntino Posha anytime from now agenda kubanga afuuka baby mama we era nga kigambibwa ba meetings wali Zanzibar kusinzira ku bifaananyi bigenda okuvanga olaba mu maaso mu kampele enkola yaffe akavindi madesabo kampele kali like mu mutima mulungi kabega kasutambula katukira bonna abandegadde kumanya kweno information nadala bana ba timu Timu Muna 256 mwe besinzo okola ki okusasula tena subscribing kadika gem personalize okateke mo so that latest updates kuli kimwe kituka mu gwanga obelenga ogifuna ngenda kupansobola mfuna Muna 256 loku phone call just mubelenga mustainga tuno kwanda boyuji so that latest video gen uploading obelenga ogirabira otomanya oyinza kusanga nga yeyo video awo nyini dediki lunako lwalero ku podcast ezimu emu wali edi UK akakasiza ddala nagamba ntino ye ne Muna tebakyali bonna era nga Posha mukyala we si mukazi si girlfriend wabula mukyala we kitegeeza ki tino dediki yamaze da kubanga asasula abazadde ba Posha echi obasinga badde bangamba you wonder boy Posha nga ino mwana simanyi omwana wa dediki nga just bali babuzabuza egwanga simanyi ngenda kubanga hanji confirming mu maaso awo Muna agenda kubanga abitubulira byonna just paying attention tino staying tuned waneno so that let's updates ku kipe kituka obelengo kifuna awo nyinyi nyongera kujjukiza jero airport pick up ali nyoku picking ku airport ku inangole yo nebizibu nga Tomina kasite kawera bulungi mu inboxing ku WhatsApp number yo simbe 387 ajja kubanga akupikinga ku airport ku mwendo gwa raisi nyongambe tino number yange wajijewa ku ya Wonderboy UG ajja kubanga akola ko bulungi nnyo ne ku mwendo gwa wansi ddala ina kwangu plinga hano ka video ombulire endowooza yo mu comment section sokolirize Derek ne comedy we komewo ne Don Asia gwaliwo mu ssente zageze Zanzibar gwe yataddemu. Mungereza. Wanje? Mulinde sawa yonna baby agenda kubeera wano. Tumulinde sawa yonna agenda kuba Bungereza. Bagamba byali. Derek mwati akonfamize ensonga. Nga yatadde abaana amawulire bagajja wa ku TikTok. Derek nga yatadde mu ssente okufaninga paka omwana okumalayo. Mbwe Zanzibar yena yatadde mu ssente katuno naye akonfamize amuleeta Bungereza. Derek Bungereza agifunyemu. Ali mu ggulu lya kunsi. Kale sebo. Kale Derek tukubuzizako mukwano akadde katukutte naye nga we love you so much darling. Tulabire mubaga rama. Nze buli gwana aleta nga nnyaniriza. Naye adage omwana Derek wa radio. Akikonye mu stamp. Nti Posha sawa yonna ali wano. Mbadde saagala byogera kunsala. Tugenda kutambula paka ku office wali ku Banias Cats uji wakola. Tutuukirire PRA we. Njagala Cats ambuulire we nali nakatuuka mu Dubai namukola ki. Ye lwaki yanvuma. Ye bw'aba nvuma lwaki ateekamu abantu abalala. Njagala nzigule ku Cats olutalo bw'anaaba tannemeseza UAE zagenda gyemulemesa kubanga nkooyo akamanyiriro. Tugenda kusitu wetunaalidinga njagala tutuukewo ndi mu recordinga mu buli ekimu ekigenda okubeerawo. Ayimirira ku mukyalo ono gwembeera naye Shani ono wa Shani Promotions mukyala mufumbo ne bbaawo oyo omukazi Saalo Naalongo Mulamba yazaalira abaana be abasatu wano ku Ddungu first born n'abalongo babiri. Okitegeera n'atandika okuvuma omukazi mu malaaya. Zono omukazi okubola n'atuuka wano omulaba ne bbaawe
sirina lunaku lwe nali ndabyeko mbu simanyi agenze yeetunze wano yeetunze eri njagala nsituke ndiddinge paka ku Banias ngenda kulumba Curtis paka ku office wakolera kubanga kati essaawa zino Kabatanze sikyalina kintu kigenda kunziza mabega nze wano siri ku visit visa wabula nze nafuukadde omutuuze w'omu Dubai nako waakamanyiro kabana Uganda ku mulundu guno njagala kufafagana na buli muna Uganda ayimirira mu kkubo lyange kitegeera njagala mbuulire lwaki avuma famire eno mwembeera nange mwennyini njagala mbuulire aŋŋamba neetunda njagala ntuuke ku office Curtis waakolera neeyambula engatto nkwate ebigere byange nyimirire ku mmeeza nkwate emikono ngikube ku ttebo ambuulire ddala byanvuma binfaanana ye wano biki byakuvuma ebikumi anvuma mbo simanyi mpunya njagala ngende nyimirire ku office ye waabwe ngambe PR okumpunyizaako naye bwe balinsanga nga siwunya Curtis agenda kundaba agamba unyangalo unya bigere agamba mbo nze mpunya mbo simanyi skini yange ekulukuta mbo simanyi amagulu gange gasiirira simanyi yankwata ku mikono gyange mbo giringa gonya byonna njagala ngende mu maaso ga PR wa Curtis abiŋŋambe ng'ensi yonna eraba yakwata ku mikono emikono gikulinga gonya mbo yankwata ku mikono gyange mbo nga giringa gonya nga gonja ebigere byange simanyi byasiirira mu ebigere byange njagala gye nyambule nze Kabaata natatu ku magulu gange ate nga nazeekuba njagala okitegeera njagala nze gye nyimirire ku mmeeza waggulu nga ndi mu office Kabaata Curtis bw'aliddamu nanja Samira njagala mbeere muna Uganda gwagenda okukoma okwa Samira wano ku Ddungu kubanga nze we nali nzija wano sirina inbox gye nagendamu yali y'omuntu omu gwe bayita Bigijjo kubanga gwe nagenda mu inbox ne mugamba muganda wange njagala kujja Dubai kiri bwe kiti nabwe kiti sirina mulala gwe nayi neebuuzizzaako okulinnya wano okitegeera kati se gitalina lukusa lumanyiira nze nagudi abo abantu abaatuuka wano mu Dubai ne babundabunda yeefuula ali mu situlago kati sijuugi wano e Dubai we yatuuka n'abeera mu situlago yabonaabona paka kuwulira bubi paka lwe yapondooka n'alya ssente za gavumenti ya Museveni essaawa zino ali wano akolera kampuni gy'akolamu abagikulira be bali mu buyinza be bamulabirira ne balyoka balimba abantu bali mu Kasiyugi yafuna ku ssente za gavumenti kampuni ajjeyo ababuulire kampani gy'akolera ani nannyiniyo mwennyini yansanga ali ku Banias n'aŋŋamba kankubuulire Asiya jangu tukole zeno kampuni gye nkolamu ya gavumenti tiimu MK okitegeera nekamala nekadde bwe bakuba nopu kyova olaba kankubuulireko Kabaata kino nkyogera sikirumamu teri muntu ali mu situlago wabula